And in the process, the driver of MP Robert Chagulanyi, who is campaigning for independent candidate Kassiano Wadri, was shot dead. This happened near Pacific Hotel. Ne people power basonde ko ku sente ebisere ebyo ne batatukwata ku mawulire ekikulu obengeri gye tuli abangi nze simanyi oba abalala bafuna zuga mukyala wakamuyala omukulu eyagaana sente alo yagana sente eza Museveni yone. After the shooting, a car carrying more security personnel arrived. Zua. Get this guys. Zua. Kati nayogeddeko ne mama fiina n'abaweerezayo miliyoni 3 nange nasooka mbagabanya embuli omwe mu kitundu naye nga sente zino zembawa njagala mukole bizinesi kubanga teri muntu agenda kujja abayambi akasente kemba mukakwate bulungi era neema okubongerako ezinabazibulako naye nga mukozesa bulungi zino ez'amama fiina kubanga oliyo omukyalo yankubira luli nga nkubidde ku neeto nali omwana eyanjogerako ebigambo oba mutabanyi wamu nagamba ojjukira edda nabayambako eri anti era sente ez'abaana ababiri z'obuuza nti zaatuuka baali bana abaliwaana kubanga sente abantu bonna balooza bafuna sente nze nafuna mitwalo 2 era zeezo ne mama n'afunako 2 kati oyo yafuna 2 makagamba kati nemanya mubuli ensibye mwetaaga bwema mufunye mukisinga kunyaga ntu babadde mwogere ekintu mubere fulite mutya lwaki njagala bannange zino sente zizigenda bakola mwogere ekituufu obulamu bwe muyitamu kike mwetaaga mubere open kwamaliriza okubayo mulala asobola obayamba atali munyonyerwa bana bagundi makalwa mako ntwala atambi nyesoka okukola ki okuwa opinga miliyoni emmeka otutenkanyika firiji noli atenkanye wangamba yagasuubula manda wangamba yagakola ki already ninawo kenkola naye nga keetaaga okwongera mungi kuba nze kati nina firiji naye nga mulimu types za soda ndowooza nga 4 zokka kati njagala nteekewo duuka amanda nage nali nkolamu luli naye banziba nenga nedduka emirimu 3 gyeribira kati anti nazo tezibaddeewo kwetokola ekintu mu capital notosoka kulowooza bintu binene anti nga mama waga nti kubanga mama miliyoni 2 yebufiriji bwe babukola ki bwa butambula kubanga tebonolowooza ebintu ebinene na sente zigenda kufaako anti kati olaba kati kino natandikako bwekiri kati just uyongeramu bwongezi kati mwogere ku baana b'abagenzi abatasoma beetaaga abantu bayamba muteekewo ne contact omuntu ayinza okubeera ayagala okukola mwogere fula bali mu struggle zemuwa ekitiibwa era ng'oluvannyuma lw'akavuvungano akabaddewo wakati wa poliisi n'abawagizi ba Kassiano Wadri wamu n'omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine wabaddewo amasasi agakubiddwa era nga emmotoka eno gy'olaba eyatundula yeeteerwa nnyo okukozesebwa omukulu Bobi Wine naye nga mulimu omuntu munda ku mutto guno ogwa co-driver era nga kigambibwa okuba nti ono akubiddwa essasi kubanga abanga yawonya pulezidenti wa Bobi Wine obutafa ate mmwe abeefula nti muli bannankyukakyuka mwe abandi badde bayamba famire n'ebintu bino byonna naye tadda kusola mu kamera kusabiriza kusondereza capital temusobola agamba nti mugatwala abantu mu nsi ensuubize nga n'abantu ababayiira omusayi temubafaako era kikwasa nnyo ennaku maka ekibuuzo ky'obuuzizza
nti basonda ssente. Eno family talina muwendo gwa ssente gwe yeetaaga. Eno family talina kirabo kye yeetaaga. Eno family ekintu kye yakola tekiriddamu kubaawo mu byafaayo bya Uganda. Eno family yali yeetaaga okugiraga obumu kuba bwe tutwalanga eruweero abantu abaafa mu nsiko abalwanyi. Era kibi nnyo bwe nga muyina endowooza eyega nti family esonda ssente ekola ki buli muntu alina ekirowooza ey'ekisirusiru. Nyizo ga nti oli muwumba tuutu totegeera kubanga ne Bobi Wine gwe musinza kati bulamu bwoli bwe bwagenda. Si yayagala okukola ki okubanga agenda mu bulamu obwo. Era mbuliza omanyi oyogera nnyo ebintu ebikabya abantu amaziga. Bw'omuntu ng'afiiridde mu struggle ng'afiiridde bannayuganda buvunaanyizibwa bwabwe bannayuganda okulaba nga mumubeererawo. Era mukubiriza abavubuka mwenna abalaba bajja mu kamera muve mu by'obufuzi. Bano bannabyabufuzi bali mu bizinensi zaabwe bo bwe bajja ne bayisaawo kye baagala nga beerabira famire z'abantu bano nga zibonaabona nga mutandika okubagamba ebyo ebyekisirusiru. Mukubiriza gwe oli muvubuka ali mu by'obufuzi byesonyiwe. Kubanga eby'obufuzi tebiina makulu, tebiina gye bigenda bakolera, mugenda gye babatwala eyinza okuba temanyiddwa nga olaba bano ebitongole ebikuuma ddembe era nga kati ye omubaka wa Mityana mugenda kufa abaana baboneebone, bamama nga bano baboneebone, bamama baboneebone. Bw'obanga olina ky'osobola okukola tandika n'ekyo ky'osobola kubanga bannabyabufuzi teri ayinza kulumirirwa. Bwe banakuba essasi teri agenda kulabirira baana bo. Ojja kudda mu mbeera ng'eno gye musanzemu abakadde banno. Era nsookera ddala okwebaza Mama Fina n'omutima omuyambi nange era neetema mu kamera zino zonna ezintunuddemu. Eno family sigenda girekerera. Njagala n'abatisi nga mama oli alinawo omudaala ne jjajja nga artisti alinawo kale sinze ngendo okyusa obulamu bwabwe. Katonda yagenda okunyamba okyusa obulamu bwabwe. Naye njagala naye nga tebatuuka mu level esonda kyakulya. Kubanga Bobi Wine yerabidde obuvunaanyizibwa bwe nga president. Tosobola kugamba nti ogatwala $1.5 mu nsi ensuubizi nga family nnya. Era oluvannyuma ngenda kunoonya family yali tannabukenya. Noonye family buli muntu afudde ebyekisiru mbu afiirira struggle. Bengendo soko okukwatako okuyamba tubanaze ne namwe kibe kyakuyiga gye muli temugobereranga bugoberezi byabufuzi nga temumanyi bigendererwa byabwe. Kubanga omuntu agenda okununula Uganda $1.5 soko onule bana abana abakuyiridde omusaayi obayambe family yabwe ebeere ensanyufu kubanga ebikolimo gye biri ku nsi mukadde wuna asiba akaaba mama akaaba soka tumwambe gwe muna Uganda ali ngo ina kyoyinza okuyamba ku family yange ogiyambe kuba eno family yabyafaayo. Bobi Wine gwe muwana kati yandibadde yafaamu omusajja yali asobola okuweerera abaana be era n'embeera gye tusanzeewo tiyandibaddewo singa teyafa. Era eno embeera makadde gyalimu n'amaziga tegandibaddewo okusobola nga omwana oyo teyakola ki teyafa. Kati njagala muyige bannayuganda bonna byabufuzi ayisaawo kiki temugoberera muntu nga temumanyi kigendererwa kye omwana we yajja okubonaabona nga bwe nkugambye waggulu. Oba olina ekibuuzo buuza naye tobuuza ebibuuzo ebyamagezi tobuuza ebibuuzo bikabe bantu maziga. Naawe neyamya okubula genda omuzibalemu bulungi mumbulira kyonna ekibulamu mbakole ki actually janja ndozo jazi mutera ku simu ezize by next week nawe ezizo kunyazi kutera ku simu nyizo obutanda abantu bonna babayambe kunzimbira ekiyumba ky'enkoko n'okumaliriza wabula kyagala kubalirira taata bogerageranya mukiringa mu sente kale mama tusonde nze ngenda genda ntambule mu office ga government mutereze